anyway nebe bawamba nebe bakola ki nze like okusinzira nze nga bwendaba tekiri wala bino omanyi bagamba nti tamu egenda tamu buli webegenda wabaawo ebikolebwa abaana batandika ku masomero gobadde nti tamu egenda n'ebyayo katusabire fapere ya Lukwago Katonda ayongere ogigumya ne Lukwago agenda kuvaayo kubanga UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ezo zennyini ziri 16 omwezi gwa mukaaga mwaka gwa 2026 mwebali nnyo mwebali mukaaga nga nnyingi olunaku olwaleero mwebali nnyo mwebali eddala batugoberera okusinziira wano ne Bunaayira naye nga leero oba ejjo twabadde nga twakavaano ku seeti nga twabategeezezza kawo kateni twali twakava buvi ku seeti amawulire gatandika osaturatinga Mwami Lukwago yawambiddwa abasirikale babuuse ekikomera ne bagwa mu njuye mwe bamujje paka kati twazeemu awo okumulabako nga bamusibye ekitambaala ku mutwe kwoteeka n'ebirala ebyabadde bigenda mu maaso nga bwe twabadde tugoberera ku mukutu ogwo gwa kwegendereza nnyo ennaku zino eno byebyo ebimu ku bye tugenda otunuulira newankubadde nti bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Mwami Okero yajulidde oba oliawo Mwami Okero ayinza nno obutattibwa yagambye nti ebyo yabikola tagenderedde bamusonyiwa oba yajulidde okuttibwa kwe mbu n'omulamuzi oyo yamusalira omusango nga oba tamaze kwetegereza bulungi nnyo obujulizi kusobola kulaba nti Okero okutta abaana abeggaba yali tagenderedde oba yaliko ekikyamu ku mutwe bingi ebigendera ddala mu maaso naye kansoka kwe Mwami Mata yakubuuzeeko lyoke twolekere. Bannayuganda muli mutyaka subire muli bulungi leero 16 olwo tuba tusemberedde okutuuka ku nnaku z'omwezi nga 21 ku Sande we tugenda okubeera wano osobola okujja n'ocelebratinga n'abeeru ne weeyagalamu nabo tujja kubeera wano naku lujja kuba lwa Sande tutandika ssaawa 4 ejja kukoma ssaawa 7 so katunuulire era ebyo ebitambula kubanga ekikulu mu byonna kulaba embeera nga bwetambula oba oliawo mu ggwanga nti kino ekisanja oba oliawo nze nzikiriza nti kasookedde bannabyabufuzi babeera mu katemba bajja tuuka babeera b'ebyobufuzi abaddala kubanga nti emabega eri yonna gavumenti ebadde enyigiriza ffe abantu ba bulijjo oba bafutu soja abaana abawagira abantu ne bavaayo ne bagamba nti mubawagira temuli babaka babasiba oluusi ne Kyagulanyi abasibisa n'abakola mu ssente naye kati olaba nti n'abakulu babakwatako kyekikulaga nti bali bwe banaafiiringa obulumi bwe bayitamu abalala kijja bawa ekyokusalawo kubanga ffe wetukulidde wonna buli twagendanga ne tusabiriza emmere ne batuma twagendanga ne tukwata enkumbi ne tugenda mu nnimiro n'otandika okulima okufuna kyo ky'oyagala so nga tokyasabiriza so byebyo ebiriwo naye nga mawulire gannaku mu ggwanga Uganda kyakyewunyo nnyo omaye ebintu bino biringa ebintu byenze nga njogera bw'otunuulira ebintu byenze nga njogera nnyo sawa ya leero tunuulira amawulire agali China waliwo hurricane trash kyetwabadde twogerako wali ku trash omuyaga guli mu kuba China gusengula kugamba eringa afufu ekuba Dubai nze nabagamba nti bwenetandika bweneva eyo China neje Dubai ebizimbe biyitirivu ebigenda okugwa ne China ye akyekuumidde ku mawulire era Al Jazeera yegalaga yokka naye kyenyinza okugamba nti embeera eriwo yatandise teri wano teriwa wonna mu nsi yonna yatandise okusaavinga kati bino
tuli mu mbeera twandibadde mu mbeera yakweteekateekera nti singa climate change ekyuka naye focus waliwo otuuka ekiseera n'ogamba nti oba Uganda efunemu ensi gyerwana nayo nga bwolaba Iran ne Israel kubanga kati ng'olwopima ki omanyi lwaki nti oba oliawo amagye gafune ebyokukola kuba olaba kati amagye ge gawamba abantu aba bulijjo ffe be bawamba omuntu ne baba akwagala asobola n'osindika poliisi. Lukwago yawambiddwa. Lukwago muntu wa bulijjo. Lukwago mujaasi si mujaasi si road mayor oyo aba akyali musa ne bwaba prime minister naye aba muntu waki aba wa bulijjo. Taba na training, talina training ya police, talina training ya amagye era kikwewunyisa oba lwaki bagenda okuwamba omuntu ne basindika aga amagye gonna. Omuntu abadde road mayor okumala emyaka 15 aba akyali muntu wa bulijjo. Ne bwaba mujaasi era asigala muntu wa bulijjo kubanga omanyize mu bwetudda mu mateeka ga bulijjo gano ge tutambuliramu agensi buli muntu asigala mu level yemu just kiringa okusanga rasita ng'atambula mu kkubo ng'ali yekka naye bw'abeerako ne gurupu ng'emukkirizaamu ng'alina ganga nga 3 afuuka kifeesi olaba alien skin ekimufuula okuba ow'amaanyi bamuyita kibanda naye aliko ababanda abakola ki abamukuuma naye singa atambula yekka aba afuuse rasita. Kale kati okuwambibwa kwa Mwami Lukwago kirekawa abantu kati nze lwaki mbadde nkubuuza ekibuuzo ekyo kubanga kankireete nti okuwambibwa kwa Mwami Lukwago ffe tumutwala nga y'omu ku banene kati ate ffe abantu ba bulijjo kubanga era nga obadde obanga tuze nga tugamba oba tuze tulaba ebigenda maaso mu ggwanga abantu ba bulijjo ffe bawawanayinki ng'abatalina wadde ki tomanyikiddwa nakuba badde bajja nga bawambibwa ate olwo Mwami Lukwago amanyikiddwa ensi almost ensi yonna. Amanyi gavumenti yaffe eno nnungi nga ekunyonyola ku ttemu Amini Mbuli yakola ku Janani Luumu. Janani Luumu mbu baamuta mu G7 ne mbu Amini mbu n'amuta mbu bw'amala okumuta Janani Luumu n'afa mu biseera ebyo eddiini yali eyo kyange kuba neeyita ne mugumba netuuka mu busomyo kwegamba eddiini yali y'amaanyi okwetoolola ensi yonna ne batugamba Amini yawamba Janani Luumu n'amutira bwerere n'amukolako ebintu mbu Amini yali tategeera Amini ebintu bye yakola nga byonna byali bya kitemu betwalabanga kwa Amini kati betulaba kati kubanga singa Lukwago yabadde n'omusango weewaawo gavumenti esobola okusaako omusango gwonna ng'ekwagala naye ate okuwamba kabonero kalala omanyi ebintu bino bye bakola gavumenti yaffe nze kyenasooka okugizuulamu yo bwewulira nti kino kyekimu ku particles zibanga buloka ezizimba ekizimbe bwewulira nti eno particles yeekola kye bayita gavumenti egireeta mu Uganda naye nga temanyi na infect erimu temanyi magoba gavaamu yo negiyingiza mu Uganda oba ekoze roosi oba ekoze magoba tebamanya bakizuula luvannyuma ng'ate kirireeti nti ebikolwa bino tutera obiwulira mu bantu abatujju nti gundi bamukute n'ebbomu gundi bakoze kino ekintu nze kye bakoze ku Lukwago nabadde nkisuubira okukwata bano abatemudde omuntu ababoda batoona omuzanyo w'omupiira Sydney abo nali nsuubira nti drone zigenda kujja zibawambe ekyalo kyonna soke ziba taking over ne olusi babatwale kubanga bali balina emisango n'ensi yonna yakola ki yakiraba naye kati kino ekya Lukwago ekisooka mu byonna kinafuye eggwanga Uganda nti n'omuntu yandibadde agenda okujja okuva ebweru okujja okuinvestinga wano atuuka n'agamba naye eri gye balwana buli kiseera kubanga tunoonya ffe abapangisa tunoonya amayumba ge tupangisaako n'ebiseera ebisinga babulooka tubagamba nti noonyeza ennyumba eri wakkakkamu tonoonyeza ennyumba eri wantu waleekaana wali obwana obukaabakaaba obuzanyazanya abantu baba tebabyagala baagala wasirifu awali ki kati kino ekyakoleddwa kitwale ng'okupangisa awantu ng'abaana balekaana ate nga bikumalako ki kitiisa abava ebweru kisooka kitiisa abava ebweru ne kitiisa abali mu Uganda nekyongera okuswaza gavumenti yaffe
ate gye twandibadde tulinamu essuubi nti yakeddaabulula egenda kukolera bannayuganda kati ye etandikire kuba waliyo ne bagenda otandika okuba amasasi waliyo amasasi waliyo abantu abaze nga bepatika ku gavumenti befuula nti babamanyi nnyo bagenda bakuba amasasi mu ngeri ya kyewuunyo nnyo ddala. So embeera eno eriwo kyenyinza okugamba nti yo yannaku kiringa okufiirwa abantu nga 10 ne bafa ate nga bonna banene mu ggwanga yembeera eri mu Uganda saawa ya leero nti abantu weewaawo tukimanyi nti muli gavumenti mufuga muluddewo sigamba nti gavumenti yakajja nti oba yeekengera butuju omuntu lwaki mumutwalira nange bwe batyo bankwata munange nakulaba nange ne bandeetera drone simanyi bamagye gaba gatya abantu omuntu omu atalina na training n'omuleetera emmundu ng'omutuju ate bano abalala basobola bayiikira ne babakuba ne babakyogamba olwoti bababadde abantu tebasobola balemesa nga balina emundu neweziba sinkoki nga ani asembera omanye nti obalaba ngambe nti fedde bwe twasabirizanga emmere omuntu watuukanga n'obeeramu ebintu ebyo bibiri n'ogamba nkoyo okusabiriza kange n'enima ebyange omanyi lwaki abantu baze nga bazimba mwe mwakulira muve mu bino katemba eddiini tugikiririzaamu era nze ewaffe tuli basajja bakristaayo era olomusire nange nsaba nga bwe nakugamba ninze sirina budde bwakudaawo mbeere mu kanisa nkole kinemoole nzikiriza ng'abazungu muzungu mu Amerika waliyo amakanisa naye ku saavisi y'okusanda oba olunaku olw'esande Amerika tebabaamu babeera ku mirimu bakimanyi nti Katonda waali bakimanyi nti ekanisa weezeri ewaabwe neffe tuli wano tuli mu kasasiro w'abazungu we baatuteera kutubuzaabuza katunuulira amagye ge gaakutte abantu bagamba mbu bagendagenda ku poliisi bawaabe kati waliwo omusirikale asinga ow'amagye waliwo poliisi wano mu Uganda esobola okulemesa omukulu bye yayogedde ku tweet kyenategeddeko bano abadde ne Gundi ne Mwami Lukwago Mwami Sseggona abo badde bakedde ku poliisi bawaabe nti omuntu waabwe yabuziddwawo kati poliisi egenda bayambaki anti kati poliisi yabagambye mu ssaawa 48 tezinnatuukawo era mbubote mu ssaawa ezo nga tezinnatuukawo ng'omuntu wakubuliddwako baba tebalina bukakafu nti omuntu oyo yawambiddwa tebalina kye bagenda kukola mbooli alabika oba agenze emirimu gye oba nga alinako kwewummuzaako kuba essaawa 48 tezinnayita so emesagi enafunye okuvaako ku poliisi awo poliisi mwebale nnyo muli basajja bakozi nga mukola Uganda ng'esiimye wekubira engalo yenna owa security naye luliba olwo n'omanya nti n'abalala basobola okukola ffe bwe twali abato bwe twasabirizanga nga mu butuufu bw'ogenda okusabiriza walabako kavidiyo kono kirevu ono yali n'omuwala ku live baawe n'abasanga n'akuba kirevu oluyi nagiwulira story wagiwulira kakati story eyo yali behind nga erina message gyereka naye abantu tebaafayo gifo kasimu byagwawo mu mawulire ebyakirevu n'omuwala nono yamukuba ne beekyawa omuwala nadda ne ku TikTok n'agamba bawange nkukyaye ngenze n'ekirevu ebyo byafuuka bya bulijjo naye wano mu Kampala bifuuka bya bulijjo nti bajja kikola huyo Gundi Lukwago bamuwambye ebikiina ffe baatuwamba n'abalala babawambye bw'otunuulira bakibarama juzi bawamba omusajja oli gwe twayogerako gwe bawambire Wakiseka bakadde baffe abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bivuzeemu okukolebwa of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti waliwo abatalabika Bakibalama Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi mukyala we yafudde bamuziise e Masaka saawa ya leero omusajja tebaddangamu namuwuliza tali mu kooti taliwa mba olw'okuba yawagira NUP nze nabaga gavumenti bwe beetu eyagala kutukolerera opposition bazirangirire nga twahole bagambe nti zivuddewo bwe bamala okulangira nti zivuddewo
balabe oba wanaavayo omuntu yenyigire mu byabufuzi oteekawo kyaki oteekawo kyaki ng'ate okitiramu abantu kubanga nakubuuzako wano ndowooza ekibuuzo kyange kiri mu myaka ng'ebiri omwana mulidde emmere ne bakuterekera emmere gwataliiwo ate otandise okulya omwana bw'ajja okusaba nga ne gye bakulekedde tekumala neyeekabya ate omuzadde n'agamba nti neyo gimuwe mbutukuggyemu omululu bw'abanga yabadde tanakutta mwandigimuwadde yonna nenzija nga nkimanyi nti emmere teyakoze eki nendinde olw'eggulo oba enkya enjala nenuma ng'amanyi nti emmere tekola ki bwe kuba kutunyigiriza mutunyigirize opposition zonna muzigyewo dana okuteeka opposition ate nemutandika okumalako abantu emirembe kubawamba kubatulugunya kubabuzaawo naye simanyi oba ekivunaanibwa mwami Lukwago si bya bufuzi nnyo oba oliawo wabula kyesigamwa ku saidi ye nga looya nti yero munnamateeka wa mwami Besigye ono yagenda n'ateekayo era n'agamba nti Besigye ajja mutuga wanamufunako kati Lukwago yabadde alina serving empapula ezo bamuyite mu kooti lwaki atiisatiisa oba ayagala okutta oli kilayanti waabwe yabapangisa omuwolereza kati obuzibu bwe bwavudde nga tannabagenda kuba babadde bategese nga ennaku z'omwezi 15 lwero eggulo ku Mande kwa ebyo bino bye byaliwo ku weekend ennaku z'omwezi 15 ku Mande nga lwe balina okukeera bamunoonye ono bamuwe empapula ezo alyoke akole ki alyoke yeeyanjule mu kooti ekitegeeza bwe kinaagaana basobola kubanga ayinza omunoonya mbu ne batamulaba physically naye singa oba n'ennamba ye y'essimu n'omuweereza wekigaana ku namba y'essimu ku WhatsApp n'abulutiikinga kiba kitegeeza mu service akyatukalubiriddeyo egenero mu buzzi banga tulina okumufuna mu buntu wali ekatula kuzimekozi naye weewa okumusanga tukyali busozi ganda tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri bwe kigaana awo nga babiteeka mu mpapula z'amawulire oba aliwa olupapula okyasinga okusomebwa nga bateekamu ekyo ekiwandiiko kya kkooti bakuntumi agiyeyanju naye tebamukkiriza kukola ki ate ne ku Twitter message nejja nti buli aleeta empapula naye ajja kukwatibwa omanyi nze nina ekintu kyenazuula kati ekyo kiringa omanyi wano abantu bangi wano waliwo abaami Sudiru bangi babbyeko ebintu byabwe olabaga maka Anita Amongo gwe bamukwatiddemu oyo sipiika wano wanena Kasero agamaka ga Anita Amongo ga sipiika nanyinigo sipiika yagagula ku Sudiru n'agagula $3 teyagazimba buzimbi sipiika Anita Amongo yali yagagula ku Sudiru wabula Sudiru bwe yali akyalina banka ya Crane Bank alina omukyala gwe yagabbako omukyala oyo yaliwe omukyala wano mu Uganda bino banka beziwanga ebintu by'abantu Sudiru yabba omukyala oyo omukyala n'agenda n'awaaba Sudiru akanya teeka sente mu kooti nga babuzaabuza emisango tebamusasulanga omukyala oyo naye amaka ge tukugamba nti ekintu kyakolebwa kiringa okuwaabira omubbi n'akomawo ate n'akutwala mu mbuga z'amateeka okumwonoonera erinnya kyokka nga mubbi oba nga akubbye kati ebyo ebintu mbadde mbisuubira nnyo mu Sudiru kati engeri general treat ya CDF nendaba nengamba mu butuufu bwangati botunuulira bano basegona ne mu kooti boonoona budde mwonoona sente zammwe okutwala emisango mu kooti n'okwonoona obudde ate era bagezaako okugoberera amateeka ani aleeta amateeka gakola ki constitution parliament ne kooti kiriwo ekisinga amaanyi parliament ne kooti bali be bakola amateeka bano ge batambulirako kati kiriwo ekisinga amaanyi saawa ya leero ani asingamu n'amaanyi ku parliament ne kooti parliament ne kooti kiriwo ekisinga amaanyi kati ku mbeera za Lukwago
mu Uganda kyenkubuuza ngamba nti oba parliament oba kooti Parliament esobola osinga. kati lwaki CDF teyagendayo bwe bamuyita kati Mu kooti Parliament- esobola omuyita ani asobola omuyita Tewali. kati bali banoonyayo ki Baneeno. muleke kusabiriza mugende mulime ffe twalimanga kitegeera nga bw'osaba emmere kyova lwansoose wa Kirevu nti vidiyo ezaalabikirwako oli omuwala Kirevu gwe yali naye ono tiktoka nti byatambulira awo ne bikoma era ababijjukira oba ababirabako mwabyerabira naye ate infekiti yali ebirimu yali egi eri abazadde mabega maama w'oyo omuwala bw'aba alina baneiba batakwatagana nabo ku kyalo ejja kubanga substance gye bakozesa okutabula obutu obukosa maama nti buli neiba banga balina emparana bajasigala bagamba kiwala kyo kyenzi kiwala kyo maama ajjatuuka ekiseera nga ku kyalo takyalina ki mirembe nga kuba muwala we yamuswaza kati buli muntu yamulabako buli maama gwafuna naye enkayana kale bawalabo tebalifumbirwa bafuka benzi be Kampala okitegeera nti okola ekintu nekibeerawo nekifekitinga abalala okitegeera so ebintu byonna ebiriwo ekiwamba abantu ekisooka kitiisa abantu mu Uganda kale bawamba abantu nga bagamba nti ono yabadde mutuju ono yabadde ki naye okuwamba abantu ababulijjo ekyo kiswaza n'okuswaza mu Uganda kati gavumenti eneetugamba etya nti Amini yattanga nga nabo babikola Amini yawambanga abantu nga nabo babikola tugambe nti kati generation twaze mu time loop twazeeyo emabega tuli mu bya Amini omanyi nti ebyo byafuuka bya bulijjo kati ebyokuwamba abantu era byafuuka bya bulijjo naye ate muri kodi n'emabega tebiryerabibwa ate banange nze mbasaasidde mu abatalaba future mulimu abantu abakulu abasobola okulaba ebintu ebijja mu maaso mulaba Uganda eno bweri mu maaso eyo ejja kufuuka nzibu ate bwe njogera mu maaso tutunula nnyo wala inafuuka nzibu etya 2027 kutandika mwaka gujja kudda waggulu awo mu byobufuzi mu mbeera z'abantu kati Uganda tekyaliko byabufuzi kubanga ne mu bizinesi baleetamu byabufuzi okitegeera nti natunuulidde abakongo abayingidde World Cup abakongo bizinesi zaabwe zonna zitambula buuza mukongo nti waliyo Ebola bakulagirawo nti Ebola yasembayo okubaayo 2019 ng'obuuza bannansi ng'obuuza ne boba obuuza ku Google ntunuulira n'ennyonyi za Middle East zonna zayimiriza engendo zaazo lwa Ebola naye ate Ebola ali wano Kenya nga gundi Rwanda nga tesibanga boda yayo ne Congo amawanga ageetoolodde Congo gonna Uganda ye yasiba Ebola onfuna ne South Sudan nayo teri kiriyo gwekebera noonyereza ku mawulire gonna agali mu nsi ebintu bino tubikole nga tuteekamu okweyagaliza tubikole nga tumanyi nti banange omuntu wange ajja kufa nnumi ono naye nange nsobola okulumizibwa okitegeera era nze bana ensaasiranya saawa zino gye bulijja mu maaso eyo emigigi egy'abavubuka abato naddala abaana bali myaka 15 kudda waggulu balyolekera ekintu kye batalisobola kuvaamu nze nagamba ekiwamba abantu okusinziira gavumenti nga bwetunyumiza nti Amini Obote tibyandibadde mu bwakabaka bweyo bwaba yali mulango nga biri lango ebiwamba abantu naye kati tunuulira Abaganda abali mu history nti be baleeta gavumenti amazambi gonna gakoleddwa wano toyanzege katusaasireko Mwami Lukwago yonna gyali wamu ne famire ye embeera gye bagenda maaso n'okubanga bayitawo mu kaseera naye era nze kyemanyi tetusobola gyefumiitiriza bo bennyini bokka be bagimanyi nga tumaliriza ensonga ya Lukwago nze kyemanyi oba kyensuspectinga abantu basegona okugenda mu kooti Lukwago mukwano gwa Sali Musale ate ennaku zino gye naakola Lukwago oba yali ng'akyali mu byabufuzi nnyo nnyo nga mmere oraba kangugambe kino
omukwano abantu oba bakifuna bulala omukwano tegulina kwawula abantu nti oba byabufuzi oba ki tekisoboka. Kati wabeera mukwano gwe kimuyambira wa mu mbeera gy'alimu bw'anaaba nga talina musango Salimu Sale asobola omuwonya kizibu kyalimu. Salimu Sale yamukutte bimukwatako si ye yamukute naye manya nti Salimu Sale ye namba 2 wa Uganda abatayingiridde ofiisi etali amanyi kibuzo kyeyabuuza Nema yebabuuza omulimu gwa kumenya omukimanyi nti mu mateeka Nema tekkirizibwa kumenya naye olw'okuba nti babakuumira mu butategeera Nema ejja n'emenya ne bagireka mu mateeka tetugireka ejja ne poliisi n'amagye mu mateeka nkugambye mu mateeka naga Uganda kale mateeka gonna agenzi Nema omulimu gwa Nema oba omugaso gwayo kukuuma wantu watanazimbibwa awazimbiddwa ne compensate nga negura nefuka property ya government erina tusasula busasuze erina okugura abazimba ne muntu baze erina okugura abaliwo besanzeewo ne bajawo ne bafunira we bateeka omugaso gwa Nema kukuuma kiringa ogamba nti okwate bankinyonyole ntya nti okwata omujasi ow'amagye nga bisizoni ya lutalo n'omugamba nti kati fuuka musawo ng'ate yamanye modo ebyokujanja n'okwata omusawo n'omugamba nti genda okuba emundu bya lutalo omugaso gwa Nema si kumenya wabula kukuuma kyova olaba nti ne Jeno bwe yali ababuuza yabagamba lwaki mwamenya abantu be mwasangawo lwaki temubuukinga ezammwe omuntu n'ajjamu ne mumugobawo newe tubabuuza kuba abantu obuntu nabo babuuza dda ekibuuzo ekyo naye nga tewali abyanukula era ndowooza naye weyabuuza era tewali yamwanukula omanyinze kangambe kino okutandika n'ogw'omusanvu obubonero obumu bujja kutandika kweraga guno ogw'omusanvu gwe tugendamu naye ate anyway ne bwe bawamba ne bwe bakola ki nze like okusinziira nze nga bwe ndaba tekiri wala bino omanyi bagamba nti tamwegenda tamu buli webegenda wabaawo ebikolebwa abaana batandika okulwanagana ku masomero amasomero gobadde owulira nti tamwegenda n'ebyayo bwoba obadde owulira nti ku ssomero waliyo naddala empisa essomero lisinga empisa tamu bwebegenda nga season egwako watandika okubaawo amazambe agakolebwa mu baana ti abaana balwana abaana berimba abaana befudde bazombi abaana okitegeera balina guluubu kale katusabire fabere ya Lukwago Katonda ayongere ogigumya ne Lukwago agenda kuvaayo kubanga talina musango anavaayo ajja kuvaayo bitandikawo ebityo olaba kati nze nabira ku lulero ebakutwala bitandika nga mulowooza avaayo nkya kati nze ekyange wamalayo olumosire mwaka mulamba gyali myezi 6 ekyange kyali kyawukanamu ku bino ebyaba Lukwago kubanga ekyange kyalimu oba nkinyonyole ndya nti kyalimu okwagala okunkozesa nti genda otuketere ensi eno n'eno okitegeera ate ne bagenda okwagala okikola ng'olwedde nange na lipooti nze dda ate ebyabeesigye ezo political game okubeera oli nga ali mukomere abakyali mukadabyo ka byabufuzi ndowooza kati okirabye nti abantu batya okufa abantu abatemula abalala kyobala nze nabadde mbagamba nti emisota gyonna temwetaaga kugenda mu museum kulambula emisota abantu abatta batya okufa kati bwowulira nti ensonga yakwasiza Lukwago oli kugamba nti Besigye ndi muteeka kalaba ate bwe bayagadde bamuteeke mu mbuga z'amateeka bali gye bali ye yatiddeyo n'akwata bukwasi kale tweyanze getewera naku z'omwezi 21 ye Sunday eno tugenda beera ku office jangu twegatteko nga tugenda maaso n'okuba nga tutuusa ebimu ku buyambi onadala ebizige ebyo n'ebirala ebyokozesa mu bulamu bwa bulijjo eri abaana abeero Mwami Matayo balabirira jabeere Kasubi ku bitaala omukolo gujja tandika essaawa nga 4 paka essaawa nga 7 kale Mwami Matayo Christopher Okero yajulidde yawakanyiza ebyokumuteeka kalaba yagambye nti omulamuzi Ssebo yagenda okusalawo ebyokumuteeka kalaba mbo
teyasooka kwetegereza obujulizi obumu era Christopher Okello simu gumu oba simu teyakkiriziganya na biki ebyava mu kusalawo kwa kkooti nti ye agenda okutta abo abaana be mumugamba nti yabatta n'okutegeera alabika ali tategeera bulungi mu kaseera era abikola tagenderedde ayagala bamusonyiwe tebamutta bambi kyekyo kye nakubuuza luli Okello bamusalira ogw'okufa ne bannayuganda kye babuuza bamusalira ogw'okufa naye anattibwa. Mr. Okello, is it true? No, my lord. I think otherwise. We are in court. Could we please have some peace and calm? Ekisooka mu byonna Okello waba muvaani mutajja kusibwa kubanga kati onyum Okello baba bava mu northern eyo anti kati omanyi obuzibu bwe tulina nze n'ekirala nabadde manyi nti CDF oba aba bakutte CDF nga bwe yatweetinze nti omuntu gwe bandibadde bakwata yandibadde nga Frank Gashumba ate Frank bamukwata kubanga ye bwe tunula ensonga ya gundi ya road mayor neya Frank Gashumba nene amanyi ekintu Frank Gashumba kyayogera nti tusobola okuleeta wano M23 obuyekera mu tribe z'Abanyarwanda omanyiyo tribe meka nze manyi 2 nange manyi 2 ate Kagame yabigaana ebya tribe yagamba bonna Banyarwanda okitegeera nange nno kyembagamba wano kyovora ne Rwanda ekuze nesinga ne Uganda okukula ng'ate Uganda yateekawo Rwanda sema Frank Gashumba yakyerabira nti Uganda yateekawo Rwanda oba yagitebenkanya kubanga President Museveni yayamba ennyo n'eggye UPDF okuzaawo emirembe mu Rwanda naye Frank Gashumba ebigambo byayogera wano mu Uganda nze nabadde manyi gwe bawambye Frank muwamba so bwe tuda ku kyoyo Okello ekisooka mu byonna President Museveni bw'amala emyezi 6 nga tannasayininga ku death eya Okello ajja kuba tasobola kufa kati uno yayingidde ne kkooti kakati ekigenda omukomyawo mu kkooti ekyo si kyakyewuunyo lwakuba nti abantu temumanyi babakuumira Uganda abantu bamanyi okwambala kweyerusa kutambulira awo ate tulinamu kino ekyokweyite abakabi nga boolaba ababoda kuta abantu batanamiza mulimu nno n'ababoda abalina effujjo n'alaba ekkubo n'apaakinga mawopiki n'atambula nadda mu bibye kulaga olwokuba ndina connection ne DPC World Kampala tebalina kye basobola kunkola mujja ziteekayo tujje ne bulldozer tujja tomera obwo buboda bwammwe obwo muddemu mu kikole so omukyala kyasinze okuba mu byafaayo ali mu Thailand eyo yali akolako oba mu government nga prime minister owe Thailand omukyala oyo bw'amala okuva mu government n'atandikawo company gaba emirimu mu ggwanga lya Thailand omuli South East Asia yonna bino nga batwala abaana okukola bya Super Life ngebe bya Super Life aba Super Life bagaba mirimu andi bakiteekawo ne bakufera nti baleese emirimu ogenda kola Super Life ne kyaki byonna kyekimu Super Life ne kyaki byonna kyekimu byonna byakwakwasa kuba bagamba okweregisteringa mbosasula emitwalo oba 25 okuregisteringa mbo mu Super Life ngani mbo nga memba mbo deni kwomala amaye nze nali mbitundulako juzi obakwata abaana eyo embalala agenda ku mazzi nenjala nkunfaange omaye nze nonyereza buli kantu kuba nkimanyi nti kali bakamugaso gyendi Super Life bajja bwe bakuyingiza mu kigurupu kyabwe mbokati osasula 25 nawo noonye then ne bafunayo nga bano bamika abeekoledde sente zaabwe ne bamukozesa akalango ne bamuwa miliyoni nga 5 oba 10 bafuna abantu bwe batyo olina akola ka video na nze sente nazija mu Super Life. Life is super is life okitege kati mubeere nga mulingande ga muzunga ogenda oyingira otunze kaporoti otunze embuzi otunze eki okitegeera kati omukyala eyali mu Thailand atandikawo kampuni endigaba emirimu n'ebitongole ebyo bya NGO biconnectinga bino bitwala abantu ebweru omukyala n'abba banansi ba Thailand aba Indonesia ne Cambodia
obukadde $30 kooti ya Thailand polisi bwe yamukwata ne bamutwala mu mateeka kooti ya Thailand bamusalira emyaka gyali gisoba mu 1,200 omukyalo 10 bamusalira emyaka 1,200 n'egigwamu kitegeera 1,200 n'egigwamu bwe bamala omusalira gino emyaka ye teyanyega kubanga waliwo bino byapiiru biki omukyalo oyo gyali era omukyalo ali mu likodi ey'ensi yonna gwe baali basalireko emyaka emingi emyaka 1,200 n'agenda n'akolakola waawo za piiru yabeerayo emyaka 5 ne bamuta n'agenda n'afulumira ne kati ali bweru naye mu kooti yagenda ovayo nga bamusalidde emyaka 1,200 kitegedde n'egigwamu kati bw'amala okukola apiiru n'akomawo era kati mukyala mutuuze mu Thailand akola emirimu gye sigeza ekitiibwa kye talina buzibu bwonna okitegeera kakati Okello nze ndowooza nti singa gavumenti kooti kye yasalawo kyekyali kigwanira Okello kale buli omu kyeyandirabye naye bwe weebuze ba politician babavunaana mangu mangu naye ate abantu abakoze ebikolobero era ne bo babakwekerera bababuzabulizaawo babakwata ng'abambejja okitegeera nze nali manyi nti bano abatta omuntu nabo bagenda soka babatwale babakubekubemu awo nga nabo basuuse kuwulira ku bulumi naye babaleeta ng'abambejja n'olaba n'omusajja yata n'abuuza tukomawo ddi ng'abuuza omulamu tukomawo ddi so Okello baba yakomyewo mu kooti asobola okukola apiiru onagamba nze omulamuzi yansalira kirabika omulamuzi yali aninako empalana Okello n'owulira nga tekikwewunyisa Okello n'owulira nga bamugambye nti tukusaliddeyo emyaka 10 ku baana baana be yatta buli mwana ne bamusiba emyaka nga 2 oba 3 ate gino emyaka 3 najjo n'owulira nti gino emyaka 10 n'akola apiiru n'agamba kati nzikiriza free bargain ne bakola 5 awo nawo Okello agezaako kulwanyisa kyakumutta kisobola kyokka ye nga yatta ye yatta kisobola era kati jjukira omuntu alina obusobozi kati obute Okello n'atambula n'atuuka ne mu bidduula n'agenda mu comedy store n'agenda ne ku biiki n'adigida n'ebyana ng'ogyeko AI ye President Museveni ye anti kati amute naffe kyetwagala amute ate ne mutabaako na kyemukola amute tewali buzibu kati President asobola n'okusiima busiimi kuba kati ye musiimi w'eggwanga n'agamba n'abasowa booda mubaleke asobola ate onookola ki tewali era by the way kamba isizeewo ne kano nti Okello ye ekinene nnyo ne banamusalira ku baana abo banna tajja kusuka myaka 25 ng'ali mukomera tebajja musalira oba ekibonerezo kisuka myaka 25 okitegeera naye ebyokutiibwa tubyerabire fe abasinga bangi tubadde twagala bamutte kati nze kaŋŋambe kino ekyokumuta tekijja mutulugunya tekijja muteeka mu mbeera eyo gyali tetwagala kumulabako ate kati oraba nga bwe ŋŋambe nti amateeka gali e China waraba ecuba bwe baali barumba America ngegenda kuta omusajja we bamuyitanga Castro omusajja America bwe yagezaako okutta emirundi 605 n'alema yali kibanda mu Mexico president w'ecuba mu gyenkaaga yayise etteeka n'agamba nti okuva ne leero tugenda kugoba enguzi kati bino byenkunyonyora buvunaanyizibwa bwo kubanga olina essimu osobola obinoonyerezaako mu Cuba neriranye America juzi baade baira bagenda zetunuzamu waliwo mafia ow'ekirevu oba bamuyitanga Castro oba anerinya lye bamuyitanga lya Ratinieya mu America eyo kakati omusajja oyo bwe bamala okutuula ne bayisa etteeka muganda we ye yalinga vice we oba senior advisor nga boolaba nti wano mukodomi ye senior advisor lwaboogo kati bwe bamala okuyisa etteeka daba ate
brother wenyini gwazaalwa naye mu lubuto ne bagamba nti okwata omuntu yenna ng'ali enguzi Karaba muganda we ne bamukwata nga miliyoni bazaalinga 3 eza dola ng'alidde enguzi gwe basooka Karaba abafamire ne bajja ne bagamba banange oyo muganda wo biki n'abagamba nedda ono twatula naye kubaga amateeka gatambuze eggwanga mu maaso agende Karaba bamuteka ku flying squad bamukuba amasasi muganda we atoli yalina president yatta muganda we lwakulya nguzi okitegeera naye kati wano osanga muzeeyi mukadde wasoma nomala masters nosoma obwa lawyer nosoma obwobulamuzi nofuuka judicial ajjudde notikirwa president nakwasa obuvunanyizibwa genda oweereza abantu nyambaako nze ndi bize kuba obuvunanyizibwa wa president kubawa ku mirimu gye mumukolereko notuuka mu office noyambala eganduula nosanga omuntu ow'emyaka 2 avudde yiri oba ekyamuliibwa ayingidde mu Kampala Kasubi amazeewo emyaka age ali mu kusengula omuntu amazeewo emyaka 7 owabiri asengula ow'emyaka 7 kutaka ng'agamba liriri osomye omaze emyaka 3 mu ssomero n'okutegeera okwenjawulo president akwesize n'akukwasa obuvunanyizibwa nenoodamu kutambuza omukadde nosanga ng'omukadde myaka 7-8 ali ku gundi olw'okulya enguzi era bino byetulaba muhozi byali mukola obusibe bukambe bwetwagala ku gavumenti obukwambe bwetwagala bwe buno wamanga kwata omuli w'enguzi China buli wiki juzi China sabaraga omusajja yalya sente z'emizanyo kati singa yali China ono bawanita amongo yo magogo mu by'emipiira singa yatugibwa dda ku byenguzi China wolira enguzi we bakutugira ate anita singa ali China oyo singa ye yafadda nga n'ekisanja tanakimalako lwaki nakubuzaamu ekibuuzo jo nenkubuuza nti America ne China eddembe batugamba kati leero katunulire kankutere vidiyo ezinezi Uganda erina democracy North Korea terinaki naye katulabe capital city ya Uganda ne Korea zifaanagana zitya kiriwo ekisinga kubanga eri mu badictator eno democracy katulabe ku North Korea tulabe ne ku Uganda tulabe ne ku nguudo n'ebirala democracy awantu wonna awali okukolera abantu Kongo yandibadde erina democracy naye engeri gye baateekawo omuzungu gye yayingiramu tesobola kufuna democracy kubanga kyankalanya agibba muzungu ekisooka mu byonna eggwanga eryekolera nga teririiko America ne gundi batuse ku nzikiriziganya ne Iran naye obuzibu bwe bugenda okuva baze nga babagamba nti Irani badictator Iran bwe yatandika okukola ebintu nga America tegiraba negifunako ebbuba nefuka nga ababooda netandika ogikomerera North Korea olw'okuba ekola ebintu nga America tebinamu interest n'Abangereza bagikomerera China gye boogera nti nsimbi saawa ya leero teri muntu ategomba kuba munansi wa China era ne bwoba ogenda kufa oyinza n'okusaba esaala n'ogamba mukama nsaba onzaale nzaalibwe mu China lwaki batugamba nti terina democracy nti ekituufu kiba kituufu okitegeera amateeka gaba mateeka naye bino bye batugamba katunula wano Uganda democracy abantu bavundira mu makomera abantu bababyeko amataka abantu bawambibwa awatalina nsonga abantu babagobako ku bintu byabwe awatalina nsonga abasawo nabadde ntunula abasawo batandise ebibuuzo nze ne bwe malazaala omwana wange n'angamba nti ayagala kufuuka musawo ku mulembe guno era ekiyambye nti simulina naye singa nali mulina n'agamba nti njagala kusoma koosi ya busawo nandimutise n'agenda n'abeera kaddaama ebweru obeera musawo mu Uganda mugaso n'okujjanjaba abantu ofunira muwa Museveni yakute obuwumbi 80 n'abuwa abasibe b'enviiri abasaruuni obuwumbi 80 n'aleka abasawo
ba intani abayamba ku basawo n'abasawo bennyini ekibagana mwe ba intani ekyemutategeera nti n'abakugwa ababasingako ku busawo babivaamu buvi kubanga be baali baluubirirwa oba okusuubira nti balikolerera eggwanga teribalabawo. Ate tukkiriza ffenna nti omuntu bwakusosola oba omuntu toberanga nekyaliwo n'agaana omwana olaga kino ekyana kyani manya nti naawe aba akusosodde aba avuma ggwe. Kakati omusawo waddala agaanye okubeera mu ddwaliro gwe intaano ze oli gwe basooka ogaana okuwa ssente kati gwoze olaga nti omanyi kiringa eno parliament omanyi lwaki Museveni akyatufuga ekintu kiri eki nti president yateekawo system naye abantu okugitegeera kiri batwalira obudde bungi nti lwaki nti nze nagamba nti NUP yakkiriza ebyava mu kulonda era NUP mu bufunze eringa etakyabanja lwaki ngamba bwenti nti bakkiriza ebyava mu kalulu ka president lwaki mbanyonyola bwenti buli omu yakkiriza ati wulira bino bebagamba mbusimanyi bakyabanja Bajowero Ssenyo ne batunyumiza nga ne Museveni atudde wali ng'ayogera ne babeerawo ekisooka mu byonna singa bagamba nga tugenze mu kutegeeragana ne bagamba nti baba bakalulu Jowero Ssenyo yabadde badetana bakufuuka red opposition nga tanaddayo ngagamba tukyabanja abagaba NRM bona BNUP bona batunule balayira n'abe-NRM kitegeeza twakkiriza kati omusiru yava eri n'agwamu mbu tukyabanja nabagamba nti okuseka osekera mutayi mwiseka bw'osekera mutayi mwetaseka oba mulalu okitegeera nti singa saawa zino abe-NUP tebalayira oba bazira okulayira twandigambe nti bateekawo embeera neolaba bakkiriza akasaara bafuna miliyoni 10 president zeyawa ababaka nabo bazifuna emmotoka bazifunye ba lead of opposition emmotoka ze bavuga ofisi zaabwe zigendamu obuwumbi 4 obukadde 2 bakuumibwa amagye ga gavumenti bafunye ofisi akolera gavumenti kyova olaba nti ffe kati esaara gye tulina ndi kati ke batandise okuwambako kuba waggulu bajja kumanya okitegeera kale sebo kyekyo kale tweyanza nnyo tweyanzeege Iran nno tumaliriza Iran yagguddewo amafuta gatandise okukomawo eno nayita ku petrol station oba mbadde njita petrol stations ez'enjawulo nga ndaba dizo ate wa bbeeyi nnyo okusinga petro kino kibeere kyakuyiga amafuta gagenda kukka abalokole bonna ne bannayuganda ekiriwo President wa America yarwanye wadde bamutomeza yarwanye n'ateekawo embeera omanyi kisinga okwewunyisa Israeli yo tenakkiriza ekirala ekyokubiri Israeli egenda kweŋŋaŋŋa eyinza okumira ekintu ekitamirika amayoro olugero lwa nkoko ndwerabidde Israeli egenda kweŋŋaŋŋa ttake eyagala mu Lebanon biki ebikompara biwabe bikube mu ttake eddemu eyagala esoomooze obuzibu obwolekedde awo emirembe gibadde gikomyewo mu nsi kyova nze ne bwe mba like nze ebiseera ebisinga ne bwe mba nsaba olumu ne ŋŋamba nti singa Mukama atuyamba president n'ajjawo politics mu Uganda abantu ne bakola emirimu ne tufuga ng'Abachina teri kuvuganya tumanye nti fuga wolifu kigwe naye abantu babeere ne bizinesi bwabwe babeere n'ebintu byabwe nga bitambula. So America yarwanye netuuka ku nteko emirembe gijja kujja mu nsi. So tusaba gavumenti za Africa mwenna mututaasa amafuta gadde we galina okuba gaddeyo mu 4 musatu ne bagenda mu 4 abantu badde bakola naye toloba nti baguddewo bagenda kugula kubanga olwokutaano bwe bagenda okugula almost 3 week ejja feno we tunabeerera mu mukolo ensi yonna ejja kuba celebrating Iran okugulawo naye tekigenda okusinga okwewunyisa okumanya nti gavumenti teyagaliza bannansi amafuta tegagenda kuka era ejja sigala ng'erega Toto Starbucks n'ebirala ebagala kati omusolo gusigala ate olwedde guliko nusu oba 2 mu budget ene etandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu olwedde baagataddeko nusu ebikyo olwedde gali waggulu ate tegagenda kukkirawo
wadde bali bagenda kuggulawo okuka kiyinza otwala emyaka ng'ebiri tetugenda kudda mabega kati tuli mu kakaaga biki tugenda mu maaso kakaaga bina era ekintu kino kigenda kukozenga naye era ne bweganakka mulina okusaba nnyo omuzimu gwe bayita Isirayiri gukiveemu kubanga bwe gubanga tegukivuddeemu awo tujja kugumira embeera mpaka Iran lweri kuba Isirayiri n'egijja ku maapu y'ensi yonna. China yakoze omulimu munene, Russia Putin ye yabatabaganyiza era Trump alina enteekateeka ez'okuddamu okutuula ne Putin ne Ukraine eyimirire. Kale tweyanza nnyo Mwami Matayo ndowooza tubajukize ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu tugenda beera wano eno then tubasiibule. Ennaku z'omwezi nga abiri mu lumu ejja kuba Sande, tujja kubeera wano kuza lunaku lwabeeru. Olunaku luno lubaayo nga 13 ogw'omukaaga, lwabaddeyo olw'omukaaga olwa wiiki ewedde naye nkakasa nti terinawe walulabye. Ffe twategeka ku Sande, Sande zijja kuba nga 21 so gwe wenna ali wala osobola okusula mu Kampala nojja olw'omukaaga nojja mu Kampala n'osulamu kusane ne tubeera ffena wano nojja n'ocelebratinga naffe then soko batangaza ono agamba simayiganga kati bagenda kujja mu show naye eno tegenda kubeera show. Eno si show, kuno kujjagulizaako kukuza olunaku lwabeeru okwetoolola ensi yonna okulaga ebyo bye bakola ate omwaka ogujja tuliyinza okudukuliza mu Tanzania eyo kubanga twali bagenda mu Tanzania naye nga tetulina busobozi obwo nenga akantegekere wano tugenda beera wano ku office ku kizimbe kye bayita Princess Complex e Kasubi ku Bitaara era ffena tujja kubaawo n'abeeru bajja kubaawo mujye muyambeko ku beeru olina bizinesi ezitatambula yamba ku bantu bano tomanya Katonda ayinza okuyisiza omwo ebintu byo ne bita okitegeera so akatale gamba siibula nga mbagamba bwe nti lino etteeka lino linjagala gavumenti yalireese naye etteeka lino liyinza oba oliawo okuyambako Uganda wadde gavumenti yalireese naye simanyi erimu ku planning director naye simanyi oba egenda diteekamu okulisunsula. Gavumenti bweba erina bwegenda okukola ekkubo lyonna esobola okugulira omuntu wa bulijjo nebara ate etteeka lino njagala libeere nga lya gavumenti zonna endala nti abantu mususse yadde gavumenti nfu naye namwe mususse akamanyiiro. Gavumenti ereeta ekkubo egenda diyisaamu lwakuba nti era gavumenti kale nayo 100% egw'ebitundu 80 nti pulezidenti ebitundu 2 abikola kwata sente naziwa baminisita ne babba sente ezo ne batayamba abantu naye ate n'atakoma okubalondoola. So esaala yange eri bweti gavumenti egenda leeta etteeka bweriti litandika mu gwa 7 bagenda otandika odiisi etteeka lino ligenda kubanga gavumenti bwejjanga erina bweyagala okuyisa ekkubo nga tekyasobola giremesa wabula tusaba gavumenti abalireeta muteekemu bwe mubalira nti ennyumba omuntu gy'alina mukompasetingire ku sente ezo omuntu aleke ennyumba bweba esaana $5,000,000 ze muba mumuwa omuntu si kuva eri mbwe ennyumba yange ebadde mu $2,000,000 ennyumba ez'M2,000,000 osobola ogitunula n'ogiraba. Omuntu azimba akayumba ka broka ka miryango 2 nga kalimu ekisenge kimu n'agamba gavumenti njagala obukadde 10 njagala obukadde 5 eyo ennyumba gavumenti esobola okugulirako eka y'ettaka nekuteerako ennyumba n'obeerawo neeyisaawo ekkubo lya gavumenti neliyamba abantu. So etteeka eryo mugenda direeta naye mbasaba muteekemu engeri y'okukompasetinga abantu nga bwe kisaana naye nga tekisusse. Saawa baasoma budgeti yadde bagenda teekamu obusente obutono ddala ne budgeti ze baasome nga tezitegeerekeka oba oliawo tusaba nnyo guno omwaka guduke tuyingire 2027 kubanga 2027 weri answer ne solution ey'ebyo byonna ebigenda okubanga bituddibwamu oba oliawo mu 2027. So mwe tuli nyongero bajokeza nti omukoro gwaffe gujja kubaayo ku Sande si gwa kusasulira wabula gwa kudonatinga na kujja kubeerawo kumanyagana kale oba nkyogere bwentyo
mujje mulabe ku baana abo tebukyanca ku makya nobazaala ate munange n'omutya so jangu obeerewo obalabe olabe neisaya bantu nga gwe tibalina buzibu so nga 21 lujja kuba lwa Sunday omukolo gujja kuba gwa ssaawa 6 kati bwoba kutuuka notuuka ku ssaawa 3 bwezi tyo so ebinaabeerawo byonna tebikola ki tebikuleka so tujja kuba tubalindiridde bantu banja bajja okubeerayo naabo bemutasuubira oba bemunaasuubira so tubalinze ku Sunday naye nga katuddeko ku nsi nga bwetambula. Okay, awo nyini naye era teweerabiranga ennaku z'omwezi 21 Sunday eno teri kulanga kulala era tugenda kubeera tukujjukizanga osobola okujja nakyonna ky'onoosobola. Olunaku olw'abaana abeeru oba bwe muyita bannamagoye lubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka naye jjukiramu nti ebitongole bingi ebikola ki ebitegeka kati international oba ng'eggwanga baalukuliza kamuli ndowooza ng'ennaku z'omwezi 13 amawulire abamu mwagalabye era ebimu ku bizibu byabwe bye bakyakaaba nakati nti omusolo mungi nnyo ku bizigo byabwe wano sinawo kizigo omusolo mungi nnyo ku bizigo byabwe naye basaba gavumenti ekole ki ebakendereze ku gundi eyo kati naawe Mwai Matayo naye wajjiramu era banaatwegatako ku lunaku olwo ojja kuba ng'olaba nti ebisinga obungi oba ekyataddeko essira bizigo ebyo kuba ebizigo ebyo bitabeerawo nti baba tebasobola kukola ki bano baba tebasobola kubeerawo kutambulira mu kasana bulungi baba beetaaga ebizigo ebyo era gwe olina ekizigo ekyo obanga osobola tukwatirako ku nsonga eyo okusingira ddala ebizigo n'ebisigadde tukwaniririza ddala. Mwai Matayo ndowooza tusimbulira awo wennyini ebipya ebyazudde ku Gongodio okumutta kwe bangambye nti baali baagala ate kubba ye nga babaza ye oluvannyuma lw'okupaakinga emmotoka ye. Kaakati mu kusooka kwa byonna ensonga zono poliisi ezimanyi naye kyova olaba nze nali mbagamba nti poliisi yali erina okudda mu kamera zonna okubanga esobola okwekaanya n'okulaba nga bwe byatambula. Nze nayagala nzireyoko ku mazzi nange neetegereze ndabe kubanga ekintu kino kisuse omanyi nze bwe nali mukomera ekigo waliwo abaana be nali nabo almost bagenda baleeta mu kooti y'entebe nga 3 guno omwezi bagenda batwala mu kooti y'entebe era osobola ogendayo nobeerabirako n'owulira n'emisango gye baba bavunaana. Bali abaana 15 abali mukomera babakwata olwa security obutamanya okunoonyereza obubi naye nga abata bagenda naye wano ekyayambye nti kamera wo zaabaddewo era babadde batuufu abadde wa recording kakati ekyabakwasa like bali ab'entebe bali kigo bayingirayo 2025 mu January batta omwana omanyi ebintu bino nabagamba nti bwetunuulira Uganda oba ensi yonna okutambula okwetoloola ensi yonna nti ebitundu 5 ku buli 100 almost 9.5 ku buli 100 bya stan. Lwaki bya stan? Maama w'omwana gwe batta yali atunda amanda era mu kutunda amanda ago omwana oyo ngenda bateerawo n'amanya gaawo mujagalaba yali atunda maama we yali atunda amanda ng'akola ne mutabani we kati mukola ne mutabani we nga waliwo omulala kompitita nga bwe tukola bizinensi omanyi nze neewunyanya abantu muntu ava wano mbungenze kulambula emisoto olambula oti emisota ng'ate emisota kati tekyetaaga kulambula kubanga abantu betubeera nabo gye misota kitegeera so tekyali bya direct genda nti ngenze muzu kukola ki kulambula misota emisota be bantu ababi abatakwagaliza abakwetoolodde lambulamu abantu ya lambula abantu tegere emitima gyabwe abakwagala abatakwagala baveeko okanya kukola naye nga waliwo omuntu atakwagaliza kuba bulungi kyovalabe ebiseera ebisinga bawakopa babuulira ebyokukola nze
ezo life mbeera nziraba ate neze experience nga zirimu naye yadde mbasi zirimu so basaagala kubanyigiriza kakati kyali bwe kiti omusango ogw'entebe omwana yakeera n'awa neiba amanda nga baleese emmotoka baleese new stock oba amanda nga galiwo mu kitundu saidi zeyo ekawuku ewa Brazaroni gye bamutira kati mu kumuwa amanda omukyala gwe yali aze okubanja olw'eggulo n'agamba wampada amanda mafu amanda go mabi kati ono yali akola kumpi nabo ne batandika okuyombamu awo kati ono omukazi n'atandika ono yandibadde akola nga bwe balina amanda n'agamba mbuoli amanda ge yakuwadde yagabbye kyokka nga mama yasindise okuva mu kyalo n'aweereza emmotoka kati ono bamugamba nti oli wamuwadde amanda amabbe mbu yagenze ku poliisi okweripootinga ku poliisi y'ekawuku kubanga ono bamugamba nti ono neiba naye atunda nabo amanda yagenda n'agamba ono gwe baguziza ono wa woteeri n'agamba amanda ago bagabbye kono wa woteeri kangene ne reporting nga bukyali ngambe nti gundi yaganguziza kati oli bwagenda ono olw'eggulu akomawo aze kubanja naye ng'ono agamba nti yagabbye nga just kyali kiboozeboozi kumuwaayiriza nga bwomanye ebyobuteyagaliza mu bizinesi naye yali atunda mpozi naye yali atunda olw'okuba nti oli asurprise omanyi challenge zikyasinze mu bulamu okukola kyovera ngambe Minnesota tewetaaga kugenda Rambura Museum okukola kuno mwe muli abantu abatatwagaliza gye Minnesota kakati omulenzi bwajja ne bamugamba bakulipotinze ku poliisi biki akomawo ng'azi kubanja akasente ke kolina mugamba amanda wagabbye lwaki wanguziza amanda amafu amabbe kati oli n'agamba anze saakubbyeko manda sabbye manda genda kuguziza gabadde gafu konti kati ono n'agamba jangu tugende ku poliisi nze nakulipooti nze ogenda onyonyole poliisi kono lwawula poliisi kwe kutya n'adduka kubanga abantu abasinga obungi njagala ojjukire nti gavumenti yabakweka okumanya tebasomesa mateeka tewali puroguramu ebeerako omusirikale oba mu ministry yonna ng'asomesa bannayuganda amateeka nga bwe gatambula nti inikeso omuntu bwagamba nti wazze omusango jangu tugende ku poliisi wenyonyoleko omuntu ne bwaba talina musango adduka omaye bino ebintu balowooza bya mu kyalo naye gambe kino mulimu muno mu Kampala abantu nga bamubba ekintu n'atya n'okugenda okuwaba nga tamanyi n'amateeka bwe gakola okitegeera naye ng'aludde mu Kampala emyaka 10 nga giwera nanti abantu tebakyalina ssuubi era mu bitongole ebyo nga poliisi muli bwenkwe newe n'agendayo tojja kuyambibwa ejjo luli batomera omwana naye nga omwana gwe batomedde agenze ku poliisi ajje asaba obuyambi naye ng'omwana bamwagaza emitwalo egi bo baveeyo eri ku poliisi bajje basalewo omusango naye bajeti basome ya triliyoni 10 mu buwumbi 8 naye tugenda nayo gitunulira mu maaso awo kakati ono bwawulira poliisi yadduka kati mu kudduka ono omukyala eyali ataddemu kajiko n'atabula ali awo entebe kyokka omukyala oyo ye tebamusiba nakati gyali yadduka nga ayita ku babooda kati ono olw'okuba yali alina ababooda bakolagana nabo n'ow'olugambo oba ono yawayiriza oli n'ateekamu vaasi wuyo omubbi wa booda kye yateekamu kyokka omwana bamukuba ne bamutta ennaku z'omwezi nga zaali 31 zaali 28 Desemba 2024 ne bamutta kati bamala omutta abamutta ne bagenda ne babula mu kumala okumutta bakwatanga buli muntu yenna eyali atunda amanda ku kyalo naye nga bakwata abasajja buli muvubuka eyaliwo yenna poliisi y'Entebbe gwe yakwata ng'olinaanye kasitoba muvubuka naye ekibuuzo kiri nti gavumenti kyene ekolera mu busosoze obusosoze buli nti omukazi asobola okukola omusango oguleetera okutta ye ne bamuleka mbu mukazi kyovula abantu tulina ekizibu ekyo kyoyisa obusosoze obwo obusosoze amateeka gaba mateeka ku buli muntu
naye kati olaba omukazi ne bwatta omwana ne bwatemula beba kyasinze n'okuba abazibu nnyo ku bulamu bw'abantu. waliwo n'akabinja k'ababbi abakazi ate nga babbira ku bodaboda. Kati omwana nga bamukuba bamutta, kati maama agenda okujja kukakasa kwogera kugamba abantu nti yasindisa amanda gaali gage ng'omwana w'omuntu afudde. Ono yali awaabye ku poliisi yeri yali talina musango kubanga bamuteekamu engambo. So mu bulamu bw'ensi eno kibawe ekyokuyiga, muleke kweyingiza mu bintu ebitabakwatako. Nze ku kyalo kye awantu wesitawangaalidde emyaka bwe mbeera ku kyalo ne bwe mmalawo emyaka nga3 kizibu nnyo okweriraanya abantu. Mbeera mu mirimu gyange nsobola okubeera naye bwe ntuuka ewaka sirika soogera nakwogera nze ne neighbor simubuuza. Singa nkubuuza n'oneesibako sibuuza. Okitegeera neighbor era ne landlord mu myezi nga 8 nyinza omubuuzaamu emirundi nga3. Mbuuza ki ndi ku mirimu ndi bize. N'omuntu kati tubotunuulira abo abasse Sydney abadde agenze kunoonya byakulya by'abaana oluusi fiizi yasse omuntu awangadde ku nsolo katubale emyaka 3 kati bagenda gikubisaamu ng'oli mu kifo kimu. Omanyi kye bayira olaba ffe abali myaka 29 tulabanga abaludde ku nsi kati banamusaliraana kale giba 3 ne bwe giba 2 newe guba mwaka nze nkubuulira newe guba olaba obeera mu nyumba yo naye kinyoro ne bwe kikukwatira otandika okuba busimu n'okwona oluggi kati olugyemu ekinyoro kinkwatiddeyo naye eri gye balaga ekyebweru so omuvubuka bwe batyo bwe bamuta abaana 15 be bakwata bali mukomera ekigo era nga bwe ngambe nti nga 3 bagenda mu kooti. Then ekirala kye kino nakyo kankikuyisizeeyo okitegeera. Ebya Sydney byali bwe biti ebituufu. Sydney aparking emmotoka ye bino poliisi yandibadde yabibanyonyodde dda naye simanyi lwaki tenabibawa ekyanoonyereza. Sydney ya parking emmotoka wa parking emmotoka ababbi bonna abasinga obungi bakozesa abakazi be bawaayo ng'engabo. Kyovora nze nkugamba tunulira warabako wano omusango gwa escape mbuga wano 2018 we bamukwatira Dubai yasindika omukazi ye yayambako mu kutegula omuzungu escape mbuga ne bamusibira Dubai n'omukazi nti ababbi bonna bakozesa abakazi. Kyovora bandi tusaba nti amateeka bagabanga gakola ng'abalamuzi omanyi abalamuzi bano nabo bansobera. Omulamuzi agenda n'asoma nga yeetwala ku ssomero kirona misana okusoma koosi z'obulamuzi ku LDC naye ate bw'aba akola emirimu lwaki okkiriza bakutegeerere ng'omwana omuto? Lwaki kooti tezirinaamu investigation? Oga nti kati bano bambega bakooti nti ffe ne bwe tubeera n'emisango twayombye twakaayanye kooti ebaako mbega wayo gwesindika ku gurawundi. Lwaki omulamuzi yalinda? Olaba bino anti era omulamuzi yakulira abo bonna kooti okwo talina baakulira. Omulamuzi naye alinga ba traffic tebalina makulu. Olinda otya bakutegere singa wano bakera ne bagamba omulamuzi alinga olunaku olw'okulimba olubeerayo oba lubayo fasite ogwokuna balimbwe batyo abalamuzi. Omulamuzi ne bookera n'omugamba nti omuntu yafudde n'owandika nti ono omuntu yafudde yagudde ku accident ng'ate bamutemyetemye na bijambya nga n'amawulire gakirabye era kyajja okugenderako kuba poliisi kyemuwadde naye ng'amawulire kati olaba basinga bawandika statement ya Sydney ne bagamba yagudde ku kabenje ng'ate ensi yonna yarabye nti bamukubye era omulamuzi kyabadde agenda otambulirako. Tebalina kwerowooleza kwekolera investigation tibo balinga baana bato nti bajja kunoonyeza kyakulya mbobe bataleese toolye mukyali mu nkola ey'olukumu eri mu bazungu. Omulamuzi ne wabeera bagamba nti ekyusi omulamuzi alina okukola investigation si kulinda. Kati singa nkutwala mu kooti oluusi tulina be tukayanira
omanyi kati ebintu security edda basibanga abaana ku bwerere ng'omuntu asobola okuwayiriza gundi alina emmundu olwo nga mukayanira ttaka naye kati security mu kujanga ekyuka netandika okukola investigation tekyamala gakwata muntu nga talina ki naye bwejogera security bambi soogera poliisi oyogera ku magye okitegeera nyinza okwogera security ate n'abapoliisi nemuluga mwebenjogerako omulamuzi waba tebamuwandiikidde yefuula nti talina kyalabye nti ne bwabanga omuntu afudde accident ya baasi ne bamuwandiikira nti bamutematemedde mu baasi ye agendera ku ekyo okitegeera nti bali mu mateeka agatategeerekeka kyova olaba nti ne Uganda ne budget ze babawa ziba za bwereere abalamuzi akola mulimu ki kuddaawo just kubbiraawo nti nze ndi mulamuzi nabba eno mu bantu baweereza ate nga ne gavumenti emusasula so kati Sydney aparking emotoka yagenda mu supermarket ne wajja omukyala ebiseera ebisinga tupakinga amamotoka oluusi n'obanga olina gy'olaga kati omukyala yajja okugulawo emmotoka yajja kugula mmotoka emmotoka yoli kubanga ekyamusa baali bamubba emmotoka era n'emmotoka baagitwala ne kati poliisi tenagifuna open emmotoka mbadde manyi nti okugula baagigulawo obuguzi ng'oli ayagala agibbe ayingire munda agitwale kati ono engeri gyali asala okugenda mu supermarket agenda okukyuka okutunula n'alaba omuntu agulawo mmotoka ye kati kwe kukomawo ng'adduka arabe ani kubanga tamumanyi okitegeera kati mu kumulaba omukyalo olw'okuba nti gwe baali basindisi kubanga ne babbi banne baaliwa omweyo area kati mu kukoma omukyala mu kudduka ate omubbi yennyini ye yadduka ng'akuba enduulu nti omubbi we yanzibyeko ki kati bwayogera bano abaali baze okumubba tebaayogera wabula ababooda abeeyingiza omanyi ffe waffe Bunyoro tulina olugero lugamba nti kabwetaasa akasiisa omukubi gwabagenyi nti omuntu gwe batayise ebiseera ebisinga mulimu emikolo gye bategeka n'olaba omutamiivu n'ava eri n'atandika okulinnyirira abagole oluusi bali mu kujulira abagole najja neyeeyingiza mu mmere y'abagenyi okitegeera ffe tukiyita nti kabwetaasa kasiisa ki omuntu eyeeyingiza mu bitamukwatako ayonoona ebintu by'abagenyi okitegeera so ababooda ne beefuula Yesu w'abarokole ne batandika okutta okitegeera ne bakuba omuntu ne bamuta ng'agezaako okubanyonyola babadde banziba then mu babbi abo bo baafuna kubanga bwe bamala omukuba omuntu eyamba Sydney okumuggyawo amudduse ono bano ababbi b'emmotoka bafuna chance ejjawo motoka ne bagitwala kati oli mu kumuddusa ababooda era tebaamalirira kwe kusituka ne bagenda ne bakola ki ne bakwata ne batandika omukuba mpaka bwe baamutira so baali bamubbako motoka mu kumubba motoka ate ne bamala ne bamuta so ensonga ziri ezi nze zeenenya za gavumenti nti abazanyi ba gavumenti oba abazanyi b'eggwanga b'ebyemizanyo waliwo omusajja gwe bayita Siza ono muzanyi wa pool yasinga okuzanya pool mu Uganda ye namba eki era n'omwezi oguwedde musajja weeyenguluba mu kyoli omwezi oguwedde yabadde mu Bungereza era tournament we yagweredde omusajja Omungereza yamuwangudde naye Siza wano mu Africa Uganda aveeyenguluba muteeso mu Uganda oba mu Africa yonna teri amuzanya mu pool naye ate teri amumanyi mulinnya serebu w'amaanyi ye namba emu mu Africa okuzanya pool muna Uganda naye Siza talina na TV we bamukyaza kumulaga kyokka okuba nti enensinzibu ne bakulaga nti omuntu ayimba oluyimba lumu ye n'amanyiko okusinga ate bali oli awangudde medo omuntu yakuba abe Kenya n'akuba abeko eyasemba omuntu asobola omukyalenjingamu mu South Africa yekka oyinza okwesanga nga bali mu kisaawe ebyemizannyo nabo nga bamugoberera nnyo abo be bamumanyi naye ate kaŋŋambe kino mulimu abantu abamanyi kamiliyoni nga yadde music tebagiwa budde
nti abamanyikiddwa gavumenti buvunanyizibwa bwayo kati kankulage olaba ebitongole bino products ezivaamu kati nga kamiliyoni bw'otunuulira abazungu ojja kwesanga nti oli bw'ayimba ennyo oba bw'azanya nnyo firimu azimba kyewandiise edikwota ng'ekitongole kamiliyoni oba bebekulu oba Kyagulanyi nga bwe balina zi firebase basobola ogizimba nebanga ensinziiro yaabwe Fangoni. Kati wulira owa Fangoni nti ne bw'owulira buwulize nti ekintu kyekiteeka mu mawulire kati mulimu ebintu gavumenti byerina okukola nga bwe biyambako okutunda eggwanga okitegeera so abantu bwe batyo bafudde mu ngeri etategeerekeka lwa butabamanya we yagendera abasinga wadde tebamumanyi naye ng'abadde muzanyi wa maanyi era yamaze kufa abasinga nyine tegeera nti ono abadde muzanyi wa ggwanga kyetugenda okukola ngenda kubanga ntandika okunoonya ku baserebu ab'omugaso bwe njogera ab'omugaso betubuusa amaaso tandika obapositinganga mubamanye oba oliawo bw'abaze mu kyalo mubenga mumutegeera nti muntu w'amaanyi abakulu tebali mu state house yokka kitegedde oba emmengo tuyanza nnyo mwematayo njagala kutwala wa Trump eyalabiddwako ne basajja be aba Andromeda naye katini nnyo nema yayimiriza ebikwekweto byayo ebya kumenya abantu oluvannyuma lw'okumenya eno waffe Kawaala n'eno gye wandaga eno gye baali basima emisingi mu mazzi mu nnyini kati yagiyimiriza ebituufu kati tusuubire nti wabbo bagamba bagiyimiriza lwa nsonga baagala bano abeesenza mu ntobazi bonna babawadde babawa ebbanga lya mwezi mulamba babe nga bavudde mu bifo ebyo kikomye oba bajja kuddamu bamenye ekisooka mu byonna juzi wiiki ewedde nabagamba nti General Salim Saleh yataasa bannayuganda kubanga ebigambo byokka bye yayogera n'abannema byabamala okutegeera nti lino ggwanga lwaki nti ebiseera ebisinga abantu bano baraba bali mu bufuzi waggulu teboogera naye bakola nnyo lwakuba nti ebiseera ebisinga enamba esinga obungi nti ne bwakola ekintu abamu tebamanya ekirala ekyokubiri tibakola bigasa bo ebibakwatako nnyo okusinga naye bannayuganda bali mu ntobazi nze kyenyinza obagamba nti mwebaze nnyo General Salim Saleh sikyogera mu bubi naye yakubira abanema n'ababuuza ekibuuzo kino wammanga lwaki mugoba abantu ku ntobazi nga bamazeeko emyaka 5 kudda waggulu n'abajjukiza ne constitution etteeka lya constitution nti omuntu bw'abeera ku kyalo n'amalawo emyaka 5 oba 10 afuuka mutuuze kati bw'amala obajjukiza naye ekyo yakyogera muffe bannayuganda teyakyogera mu bagwira so tobeereeyo ng'oli mugwira weewaane abagwira bwe mwanga mwali mwewamwe wano saagala mwogero bino by'abannayuganda byenjogerako so yakubira banema n'ababuuza entobazi mulina okubuukinga ezammwe ne muteekawo amateeka agammwe so si kumenya bantu n'ababuuza kati bwe mwamenye mugenda bateekawa mwagala bagende bette mwagala mugende badde mu buyeekera mwagala basenguke Uganda mwagala baddewa tebamuddamu n'agamba nti entobazi zonna bwe zibanga ntobazi mugende mufune ettaka nga Mubende mufune ettaka nga ewala nga waliwo ettaka eddene erya gavumenti mubazimbire amayumba gaabwe then mulyoke mubamenye ebyo byali bigambo bya General Salim Saleh era n'astopinga okuddamu okumenya bannayuganda bali bava buvyeri bo bava buvyeri omanyi kyekiri kye nagamba nti abantu tufuna emirimu naye bwe tufuna emirimu ne twerabira naye kankujukizeyo kano omanyi kati wano bangenzeko mu kasayansi katono nnyo mwabavuga emmotoka ndowooza mukimanyiiko kino ene ne wabaawo ne buno kiki ekyo ndowooza bajja kitegeera bulungi kakati kati saa kikano just kankayiseewo omayinza embajala nkunyonyola otegeere bulungi bwe tubanga tuvuga emmotoka
eno side mirror neno kano eno yemabega eno ndabirwamu ya maaso onfuna eno ndabirwamu ya maaso nene nnyo naye buno butono buli wota focusinga ku buno tuyingira mu kino ekinene abantu abasinga obungi mufuna emirimu ne mwerabira okusooka okudesigninga buno okulaba buno obuntu obutono ne bubalemesa ate okugenda eno obutono bunyamba ki zino side mirror bw'otegendereze basobola okutomera ng'amaaso gatadde ku eno kyofuga ogenda mu maaso sobola omala gayingirire ekkubo omuntu n'ava eri ng'oluusi naye yawese edda tewamulabidde wano n'amalira ng'akoze ki ng'akuyombedde n'ofa oba n'otatunula kukana kalabirwamuko emabega mu bulamu ffe tubadde ewaka mu byalo ekagaddi mu kubeera ekagaddi olusuku balusalirira bw'oba oyagala ettooke liveeyo okugoba kyotuukako omuti ffe twali balunzi bayizawe nze ndi mulunzi mpozi mumala konfamingera ku diguli ndowooza yajjira mu kizimbe ky'emakerere ekyagera neyange yajjiramu naye obukugu bwo tubulina buli we twayagalanga okutuuka ku ntiko emiti egibu twagitemanga amatabi agamu ne tugejjako mu kugejjako omuti ne gukula tufuna ffene ovakedo n'ebirala mu bulamu bw'omuntu ovalanga mente weedaga genda mu museum okufuna omusota buli wefokasinga ku future nga tutunudde wano omalira gy'ovudde wano olina okwegendereza wayane buno obuntu side mirror butono bwe busobola okuleeta accident ennene osobola okwerabira buno wakayingira mu office totunudde emabega bulamu bw'abantu bujja kukya ku makya weesanga ng'oluusi gwakulira abannema nga waliyo abantu mu kitundu mwova aba opposition oba ab'ebyobufuzi banyigiriza abantu bo mu kitundu mwova intentionally oba gavumenti n'ekyuka n'osanga nga wali munene mu ofiisi bano abantu ba bulijjo be bagenda okubonaabona ku kyalo bagambye nti yali akulira nema yali wekagaddi osanga n'abataakolanga mu gavumenti abatamenya bantu nga gavumenti eri beesasuza erijja ng'etta bano olw'okubaga wali olaba nti endabirwamu y'omu maaso emala so mu bulamu bwoba ofuga n'emmotoka ekintu ekyo kirowoozeeko emmotoka bulamu bwo nga bw'obutambuza so Salimu Saleh yataasiza bannayuganda okuddamu okubamenya n'okumenya ebyabwe bwebanga barambikiddwa amawanga gonna okwetooloola Afirika ne Bulaaya bali mu kulwana kuzimbira bannansi sawa ya leero project eziriwo okwetooloola ensi kumakinga sure nti amadagala gali mu malwaliro okulaba ng'abantu basula bulungi bali seefu naye tunuulira nemayo kyeyabadde oromosi yabadde ng'esiga gavumenti enziru tuyandiza nnyo mwematayo abantu basaba wano eno yogere ku mwami Trump yalabiddwako ne zi Andromeda abala bagiyita AI ekisooka mu byonna ebintu ebyo ndoza kambatere ebifaananyi byonna mu byerabireko ne footage alien weeziri naye abantu nga tetubitegeera bulungi olwokuba tulina AI bangoma ng'oggiwa nti eno video oba ekifaananyi kiba kya AI kyokka ate nga biyinza okuba nga oba bituufu kakati kangambe kino mu famire ezifuga ensi eno ziri 13 ne 13 temulimu ba Freemason temuli zino famire 13 zeziyambako ate zikozesa zeno ezi Freemason ziri behind tezimanyikiddwa mwe muli ba 12 Zelda kakati nze najja neungamba wano mu January neungamba nti Trump mu January yayise teeka n'agamba nti White House bagisime bazimbewo ekisaawe mbw abaana be bagenda kuzanyirawo Trump ne 2029 tajja kuba mu White House katonda in case nga musonye n'amuwa obulamu tajja kuba mu White House kakati yali azimba atya omaye bino ebintu mulimu ebintu ebijanga biringa substance gyoli nga kyangu okukirowooza nemba nyonyola nembaga nti Trump talina mwana wa myaka 3 asobola okuzanyira mu State House omupiira asobola okuzanyira waawo baali baleeta ba Andromeda era ba Andromeda abo baba bantu naye nga beeru naye omusana gubakosa juzi Ngereza gwabadde
gwabadde mwezi gwa 2 lwakubanze saabibanyonyola nnyo kiri awo. Mu Bungereza omukazi yasanga konteyina ng'ejjuddemu guno omwaka gwabadde mwezi gwa 2 omukazi yasanze konteyina ng'ejjuddemu abaana abato be bakidinappinga. Omukyalo oyo osobola omukeberako awo. Omukyala yasanga mukyala muntu wa bulijjo n'adduka ku poliisi y'e Bungereza n'annyonnyola abasirikale n'agamba nalabye konteyina erimu abaana abato babawambi. Omukyala oyo bamutemaate, poliisi yagaana omuyamba. Wayitawo ennaku nga 3 ne bamusanga bamutemyetemye ng'aliko n'ebbaluwa gye bamutadde bamutemaatema na jambiya n'omutwe ne bagujjako ne balekawo ekiwandiiko nga kiraga tolingirizanga konteyina zitakukwatako kyebalekako nti ate luvannyuma olunaku olw'ejjo konteyina ezo poliisi yamaze neziteeka mu mawulire ey'e Bungereza n'eraga nti kituufu omukyala eyafa olwamala okufa ne batandika okunoonyereza okitegeera ne baddamu ne bakebera kampuni ezimu eziri mu America. Juzi wafulumye reporting eraga abamiti aba hot dogs basangamu bu silver plate obw'abantu oba abaana abato nga buno waliwo buno bwe bapakinga emikebe gye bapakingamu ennyama bakwata emikebe gye bapakingamu ennyama egy'abaana abato ng'obukebe obw'obusowaani obwo nga buli emitwalo 6,308 nga bali batemyetemye ennyama nga baagala zitwala mu hot dogs ennyama z'abaana nga abaana kuba bamala obbawamba ne babajja mu kye baagala babatta bwe bamala obbata then amagumba ne gobokyamu asidi then ennyama ne bagitransfaringa wa ennyama ya mugaso bagimikisinga mu nnyama eza bulijjo era abantu bazirya nga tebamanyi waŋŋamba. So kino ekyakoleddwa babayambe buyambe kubanga bagenda kwanjuluza era waliwo ne footage ezimu ezaddala ezigenda otandika okufuluma ba Andromeda gye bali abantu abo twakolagana nga nabwedda be babeeranga wansi w'Abanunaki nga batuyambako abo si babulabe wabula bwe bamala bareptinian bwe bajja ne babakuba ekigambo abo be bawaayo ne programu ey'okuteekawo omwezi bana babadde ne Trump. Kakati kankuwa ekyokulabirako mumanyi lwaki nze ndabira bano abaana abeeru mu time ejja kutuuka ekiseera nga omuntu afaanana ffe abaddugavu nga tekyaliwo kubanga kaitukera bwe neetandika saawa zino sisitimu yatandika dda naye abantu tebagifokase nga tukyali mu test naye abeeru be bagenda okuvamu era nze n'omugaso gw'okuyamba abaana abeeru mbafikisinga mummwe mu future mugenda obbazaala nga mubamanyidde. Naye waliwo test ezijja nga okuzaala bajja kuzaala banjawulo kati ababeeru ba Andromeda baze nga babaddewo ebbanga naye bo be bantu be bajjako history oba omuzungu be yakonfaminga nti abantu bonna abaaliwo edda baali bakadde era bwengamba Abanunaki tolowooza nti balina skin eyaffe baali ba bbulu nga boolaba Abasudaani ne bajja ne beeributi nga future neja ne bakyusa oba leya ne zikyusa ne tudda mu kale ya black mukuda mu black ne tuva mu black ne tuyingira chocolate si eriko katugenda kuva mu chocolate tudde mu white n'ebiri twawula biri beere amaaso ga bbulu ne yellow enviiri za yellow n'enviiri eza white ebintu ebyo gwe kasitozaala omwana nga mweru nga bano omanya nti ozadde muntu wa mu future bano okubazaala tekiba mu musaayi nti oba kati gwe tusooka otunuulire bano abaana be tubeera nabo balina enviiri si za white na yellow bali ba Andromeda babadde n'enviiri zifaanana ziti era ng'ezaabano kati gwe weebuuza byali bitonde bya wano naye abo be baze nga bashiftinga kyova nze nali mbagamba nti mwetegereze mukyala wa Trump wa 2016 tafaanana na wa leero beebo aba bantu bawangaala n'emyaka 10,000 kati beebo be baze nga bajjako history nga bawa abazungu amateeka kwe balina otambuliza ensi kati ne balyoka bakuleetera mu Bayibuli Katonda gwe yakolimira Yesu gwe yakolimira wale emyaka 12,000 tebakulimba ba Andromeda ne Reptilian be baaliwo funye isebo ekitegeeza nti bano si AI be weebali era weebali mbadde ndowooza banga weebali badde balina okubeera nga beekwese
Kati lwaki basazeewo baveeyo? America juzi teyakamala batongoza nti alien gyeziri ebyaddala. Buli kimu kiri ku script ye. Juzi e South Africa tewabaddeyo mukyala yakitomera nekigera waliwo abagudde mu Indonesia. Kali akombo waliwo akombo ketwalabako. Kati abo balina amaanyi agasobola shiftinga ajja n'afuuka murabamu abantu babiri. Kasawulira nga mumucomplainingako nga shiftinga type face ndala ng'afuuka nga ffe. Abo bennyini bantu bakadde babaddewo wano bebayamba n'okuwa Abaisirairi ku magezi era bebawa abazungu information naye bo begatta kuba reptilian ne Octorius kati ezino eziyambako ezaava mu dinosaur eziyambako kubanga zo zi creating ebisiyaga biki bino byo byali muteeke ya human rights. Omanyi kansooke nkunyonyola kino kambuzeemu bubuuza kibuuzo just ndowooza era nga tunaatera omumaliriza. America ne China nsi ki erina democracy? Erina democracy. Abamerika batugamba nnyo nti balina democracy era be basinga olwanirira eddembe ly'omwana w'omuntu. Lwaki ku nsi yonna temusuubula mu America mugenda China? Obusosoze bungi tariffs ebigobererwa bingi mu America eyo n'ebintu bya bbeeyi ndo. America yakola human rights naye obusosoze bwagirema. Kakati kansooke nkubuulire kino America buli wagamba nti buli wakola gavumenti yonna oba n'ateekawo ekintu nga takikiririzaamu oba mubi oba mulabe kyova olaba nti China system gyerina yagijja kubajja gyaffe Abafirika ab'edda. Kati olw'okuba nti America teyateekayo omukono gwayo baba badikiteeta. Uganda erina human rights olw'ensonga etambulira ku America. We bagamba. Naye bwe tudda mu mazima Uganda eri mu human rights. Tunulira bakibaramali myaka 7 ne mukotta jangayo. Tunulira enguudo amateeka Besigye kibaramasi wala nnyo Besigye alina human rights. So timulimu ebintu bibakunyonyola n'otegeera naye okutegeera omuzungu olina okuba nga oli beyond of circumference. Toyanze nnyo tweyanzeege mpozi essaawa zaffe zino eno nga tubasiibula abantu. Kakati leero ngenda bakwata mpola naye olunaku olwaleero twayiye maalo giraba Gorod mulambirira atemagana nga Gorod omulaba. So amasaawa twaleese mapya new stock giraba. Osobola okujja n'ofuna essaawa banaye gavumenti yatadde ssente oba oli broker. By the way zino essaawa nabadde njagala abamagye be baba bazigula promotion zikwanguyire funa ssente ojja ogula essaawa zino zikyali mpya muno. Kitegeera so essaawa zino zikuyambako okukuuma marogo onoyina kopa kopa ono naye lwakuba wano tewali factory emukola onoyina kopa kyova olaba nti mpya. Kano kuliko akaveera naye era ogiraba nti esigala eyaka kano kaveera oziraba saawa zazze sobola okufuna nojja n'ogula ku saawa nekuyambako mu mirimu gyo kubanga abalabe olina bangi. So si Gorod kopa ono kopa amasamasa nnyo. Gorod entebe osobola omuyisaawo Gorod ng'oliraanye amaka amakulu tosobola naye just wano nti bakwata Gorod asembayo ne bamumikisinga ne kopa omupya ne basaamu ne katandalaiti kati n'abanga asobola ogaidinga nabagamba abantu munoonye kapa muzirunde waka. Okitegeera kapa weere omuzimu tegubaawo. Abantu ababeera ne bizinesi zaabwe babeera mu ne kapa nga zibayambako kapa nga zibakolera tuba tumanyi zirya mmese kale. So kamberekereze tulabagane enkya tugenda kusoma ku zino mubiraba bino bino betugenda okusomako bino. So tugenda kunyonyola lwaki amagezi g'abaddugavu mugamba boluusi temutegeera bintu bino oba obuyinza babutwala butya. Tutandikira wano tuveewo tugenda kudda wano Africa abantu abo
tugenda kudda ku banazika lines engeri gye bakikolangamu. Okay. So Toyanziza. bagaliza olunaku olulungi mbalinze ku Sande gye tubeerewo teri si byakusasulira byabwerere just kujja kubeerawo okuza lunaku lwabeero. Omanyi lwaki mbayita baddugavu mu myaka egyedda buli we baabeerangawo ebyo byasigalira ewaffe Kagadde ne Kampala nze sikyabiraba. Abaddugavu mu myaka egyedda buli wabeerangawo omukolo nga batambula okusanyuka n'abalala ne bacyakala nga boolaba nti ekyabadde mu Ethiopia Lefali bwe yazze ate owulira nti Indonesia ye yamuyise, Canada ye yamuyise, Museveni yita Lefali omuleeteko wano abeereko mu Uganda, owa Kenya muyite, lwaki olinda omukanada okumuyita? So ebyo ebintu byebize nga bitumala amaanyi. Oyisa abantu basuubireyo ebyokulya bino byakuyamba baaba tobayita kuyamba nati kati abamu bajja kujja nga bamanyi nti batuyise okulya eyo kyakutte dda. Temugire mubakabwetaasa kasesa omukubi gw'abagayi. Mbagaliza olunaku olulungi mwera. Tweyanzege tetugenda kusukkako waneno naye nga UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.